ba fraudsters tubayisa tuteba na abafere ba passport babadde batandise naye kati bano babadde this time round tebatagetinga Uganda babadde banoonya abazungu n'abagwira bano bebatebereza nti tebalina empapula za immigration so kye bakola bo bambala bulungi suuti zaabwe abalala balina n'embuto kubanga twakuteko basatu sajja banene bawanvu balina bambadde smart suit naye nga yo mulimo gwe okukeera ku macha okunoonya ani gwafera ku passport office so ekintu kino babadde bateranya okukola road blocks eziri fake wano ku the Winton Road luli bakola road block ya ne bakwatayo abasajja aba Pakistani naye twabaddukira mangu ne tukwatako babiri abasinga obungi ne bateekawo kakokola tondaganyuma so tutwala omukisa guno okukubiriza abagwira abakolera muno begendereze babere begenderevu nnyo okulaba nti badiringana abantu abakola mu immigration nga bambadde uniform ate uniform zaffe bambi zibeerako n'amaanya nga bwe mundaba wano saati ya white ne green bottom wabeerako ne jacket tuteekako naye jacket eyo nagibalagako wano lumu so muleme okubeera eyo ate abafere ne babajjako sente empitirivu ziweredda mu bukadde nga busatu ate bo basaba mu dola bano abatandisa omuze guno okutagetinga bano abagwira so abantu bano baforginga IDs ezefaananyisaako neza immigration balina ID ng'erabikira ddala ng'eyaffe oba oli awo neesingako n'eyaffe okunyirira so omugwira bw'alaba ku ID eno n'alowooza nti ono omuntu mutuufu gwenkoze ki gwendabye so njaga obategeeza nti immigration tekolera bizinesi yayo mu corridors tetwekweka mu street mu kibuga tulina offices ziri ku kitebe kya ministry internal affairs so omuntu yenna ali eyo ebweru akusaba facilities nga tali ku office ya internal affairs abeera si mutuufu okujjako ng'ali mu field ng'agenzeeyo nga tumusindiseeyo ng'alina documents ezimukwatako alina ID ng'alina uniform naye bw'aba nga tali mu uniform ng'alina ebimwogerako ebituufu ebiraga nti omuntu ono akola mu immigration muleme okubeera eyo ne bababa ebyekiferefere ebyo bye batera okukola mu kibuga ekirala nga bwe mukimanyi nga twakamaliriza covid president yawa etteeka ya directinga nti tugezeeko okuyamba aba investors abajja muno waliwo areas zayagala tufacilitating abantu bano so twatandikawo work permit empya zino nga tugenderera ku facilitating bano abagwira abajja wano okukola ebintu ebiyamba ngaffe Abannayuganda nga okusookera ddala twateekawo work permit class E netuteekawo class B2 netuteekawo class C2 netuteekawo n'endala gye tuyita G3 netuteekawo n'endala gye tuyita research pass ng'eno ya class B2 yo eriwo ya kuyamba bano abanaffe abajja muno okutukolera ku bintu byaffe ebirime byaffe nga babyongeramu value ebirime nga kasooli nga ebinyeebwa ng'ebijanjalo nga babyongerako omutindo abo betuyita agro processing nga bakola ebintu byaffe wano ne bajjamu products ne ba exportinga mu mawanga amalala oba ne bazitunda abo balina okusasula mu kifo ky'okusasula $2,250 eza permit sente zaabwe za subsidizingwa kati balina okubanga basasula $400 byokka
waliwo class C2 eno ya banaffe abajja muno okukola mining ate nga benyigidde mu mininga minerals zino ebyobuganga by'omuttaka naye nga ebitali common nga bwolaba gold yezabu copper waliwo copper oba tumiyita tute mu Luganda still esigalayo copper iron ore silica phosphate limestone ne marble abo abago mu category eyo kasita obanga ojja ng'oyagala kukola mining mu category eno olina okubanga government ekuyambako okulaba nti sente zo eza permit ezisalibwako n'obanga osasula $400 byokka mu kifo kya 25,000. Waliwo class E ne class G3. Class G3 eno njagala okugyogerako. Omugwira ojja wano olina okubanga olina obumanyirivu Obunayuganda bwatalina ze tuyita rare skills. Olina okubanga olina qualifications nga qualifications zo teri Munayuganda azirina. Waliwo ebintu ebyo nga abakola neurosurgeons babatenega mu kulongozanga obwongo spinal cord ebyo bityo omuntu ng'oyo bw'abaze tujja kumufacilitatinga. Waliwo abakola abalina obumanyirivu mu kukola oil exploration bye tutalina wano courses ezo nga bwe mukimanyi zakatandika naye waliwo abajja n'obumanyirivu obwo nga naffe abaffe wano tewali abulina. So abantu babata abalina rare skills president ya directinga nti tuba facilitating tutya nti work permit fees zaabwe tuzisaleko kuva ku $25,000 paka ku $400,000 era kyakolewa era ku poto yaffe ya immigration www.visas.immigration.go.ug wogendako osanga nti portals eyo ziri active bwoba oze ng'olina rare skill ng'olina rare training nga teri Munayuganda alina type of training eno ojja kumanya nti tujja kuwa ate osasule bbeeyi ya wansi. So olwekyo tukubiriza abaforeina abajja wano abagwira nti bagezeeko okulaba nti bw'oba baagala facilities zino bagende bazisabe ku mukutu ku online baleme okugenda kubbibwa nabano abafere abenyigidde mu muze gw'okubba ku bagwira. Then waliwo statistics bana abagwira betwakozeko omwezi guno gwa April kuva ku 1st April okutuuka ku 30th April kamba ku numbers tukozeko. Waliwo certificate of residence eno pass tujiwa abagwira ababeera wano nga ogifuna permanently wekolera emirimu gyo oba olina factory bw'oba olina factory A oyinza okukola ne mu factory B mu factory C oba oyinza okukola omulimu gwonna tebakukuba ku mukono yino gye tuyita certificate of residence twakagaba 7 waliwo dependent pass zino oba ojja ng'olina gw'ogirako oyinza okuba nga oli mwana ogira ku taatawo oba ku maamawo oba nga oli mukyala oze odependinga ku bbaawo. Naye tubadde tufunye ennaku zino wabaddewo abaami ate abayitiridde obungi bajja nga bagamba nti be badependinga ku bakyala ate nga bakyala Abannayuganda nga tulaba nti awo waliwo ekitali kituufu. Tosobola kuva eyo omusajja omuwanvu omuzungu n'ojja wano e Uganda ate n'ofuna omuwala ekansanga Omunnayuganda omuwala omuto owa myaka 23 ate ng'ogamba nti gw'odipendingako. Ekyo ekintu twakigaana kati bw'oba oyagala kufuna dependent pass olina okubanga omuntu gw'odipendingako omuntu wa some economic standing olaba omuntu alinayo kasente. Omukyala bw'ajja nti adipendinga ku mwami we ekyo kikola kubanga ffe mu Africa tetulinga abazungu
nti omwami alina abazungu bo omwami alina okuba ayinza okuba nga dependinga ku mukyala tebakiraba nga ekintu ekiri awo ekiri special naye ffe omukyala alina okuba nga mu nnono zaffe eza Africa nga dependinga kwani ku mwami naye bwe tulaba nti ate oze olina emyaka 50 ogenda ku dependinga ku mwana wa myaka 22 gwosanze ekansanga awo tumanya nti waliwo ekikyamu awo bwe batyo twakagaba passes 536 tourist visa eno bwe tukuwa visa eno oli waddembe okugenda Kenya n'okomawo n'ogenda e Rwanda n'ogenda South Sudan n'ogenda e Congo otambula mu countries zino zonna za East Africa bwe tukuwa eno okozesa visa eno emu yokka wet nekutambuza entire East Africa bano bwe bati abasaba visa zino babadde 819 waliwo entry permit kitegeeza olukusa lw'okukola emirimu oba okutandikawo factory ng'eyo oba okukola emirimu wano gye tuyita entry permit twakagabako 138 mu mwezi guno ogwokuna waliwo multiple entry visa bw'applyinga visa eno ku poto yaffe ne bakuwa visa eno kitegeeza oyinza okujja n'oddayo n'okomawo ku visa eno yennyini n'oddayo ate n'okomawo mirundi egiwerako multiple visa waliwo single entry bw'ojja mulundi gumu eba eweddeko zino weziti twakagaba 144 waliwo special pass eno olukusa lukuwa nga wakajja muno mu Uganda ogenda kutandikawo ekkolero ng'eryo oba ogenda okukola omulimu gwonna nga tukuwa emyezi 3 osasula $100 myezi zino 3 nga tusuubira nti ogenda kufuna ettaka wogenda okuteeka bizinesi yo ogenda kufuna abantu bagenda okukolera ogenda okukola registration ya bizinesi yo mu myezi 3 ng'osasula $100 ze tuyita special pass twakagaba 563 ne wabeerawo student pass zino z'abaana abagwira abasomera wano mu ma university mu secondary mu primary ne mu colleges twakagaba 359 ne tubeerawo ne visa gye tuyita transit visa eno visa kiba kitegeeza bw'oba ova Kenya naye ng'ogenda katugeze ogenda Rwanda ng'oyita wano mu Uganda tukuwa eno transit visa ey'okuyitiramu mu ggwanga lyaffe ogenda mu ggwanga eddala gye tuyita transit visa bw'ogifuna n'oyitira wano n'ogenda ate mu ggwanga eddala nga Rwanda oba Burundi abo twakagabirako 187 mu mwezi guno ogwokuna ne wabeerawo tourist visa eno gye tuyita single entry visa bwe tukuwa visa eno osaba online kiba kitegeeza kasita ova e Bulaaya katugeze n'oyingira wano ne bakukoneramu ku kisaawe entebe nti oyingidde ne bakuwa emyezi katugeze 2 oba 3 kasita myezi gyo 3 gigwako okujjako nga olinawo ekintu kyonna ekigenda okulaga nti okyayagala kubeera wano ojja ku immigration ne tu extendinga visa yo ne twongerako emyezi emirala oba 2 oba 3 naye woddayo eyo visa ebe esaziddwamu tugiyita single entry visa twakagabira abantu 2,000 abagwira 2,292 bano abajja wano mu kukola tourism buno bwemulaba bagenda mu tourist parks places and what have you ne wabeerawo visa z'abano ba diplomatic and official passport holders bano abakungu abajja muno normally bajja ku mirimu gya government yeri ekusindise wano Uganda okola emirimu gya government olina passport ya red olina passport ya green abo twakafunako 248 nitubeera ne research passes kitegeeza omuntu amaze university omuzungu omugwira oba mu ggwanga lyonna n'ajja wano e Uganda ng'ekimulese ayagala kukola research
sometimes tugiyita apprenticeship eno kitegeeza oze olina omaliza university obeera attached oba ku institution yonna wano mu Uganda. Kino kitegeeza nti olina okuba nga oyise mu Uganda National Council of Science and Technology n'osasula $7 lwokka mu kifo kya $25,000. N'ekisemberayo ddala department yaffe eya legal weekend wedde ne general omwezi guno ogwokuna tubadde tukola ebikwekweto by'okulaba nti tusanga abo abagwira abeefunyiriza omuze gw'okubeera wano illegale. Omuntu ajja nti azze kukyala Uganda naye bw'ajja Uganda n'alaba nga Uganda emuwomedde n'atandika okubeera wano ne visa n'egwako naye n'aba nga asirise. Awo kategori emu. Kategori ey'okubiri waliwo no ne bafuna work permit. Tugeze work permit y'okukola mu Mukwano Industries. You get it? Akati n'omusanga ng'ali mu roofings. Mu kifo ky'okukola mu Mukwano Industries ate omusanga ne permit yennyini ya Mukwano ali mu kikozesa mu roofings limited. Ekyo tekikirizibwa. Awo bwe batyo tuba tubakwata. Abamu permits zino zaagwako. Bakuwa ya myaka 3 giweddeko tonaba kugiza bupya. Abamu bajja wano ne beenyigira mu bintu ebyobuferefere ebyoku trafficking abantu abalala nga muganda wange byagenda okwogerako. Omuntu ajja wano ate neenyigira mu muze gw'oku traffickinga gw'okutwala abantu abalala ebweru okufunamu ki okufunamu esente. So byebimu bituleetera okukwata abantu bano betubakwata tukola tutya tubafulumya. So bano abantu betwakutte ne tubafulumya babadde 82 twabadipotinze. Abamerika kuliko Bamerika, Bahindi, Banigeria, Bakameruni, Eritreans, Burundians, Tanzanians, Rwandese, Kenyans n'abalala bangi. So n'ekisemberayo ddala abantu baffe aba East African Community abaviira mu mawanga nga Kenya, nga Burundi, nga Rwanda, nga Congo, South Sudan tebasasulira work permit. Naye tekitegeeza nti wojja otuula butuuzi. Nedda olina okujja n'osaba permit eno n'ekuweebwa. Omala okuweebwa teri sente ze bakujjako naye nga olina okusaba permit ne bagikuwa ku fee nil. Tosasulayo wadde 10 ne bakuwa permit eno noba nga odduganya emirimu gyo bulungi nga tewali kukola ki okutataaganyibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes. Okusookera ddala njagala kutegeeza nti tetulinaako tribe wano gye tuyita Bakyotara. Teriiwo. Tetulina. So abantu bano nange akatambi nakalaba ku social media nga katambula. Abantu bano abeeyita Abakyotara either Baganda, Basoga, Batoro, Banyankole, Bagisu, bano abantu baffe. Okujjako waliwo abajja ku office ne balemererwa okuwa explanation. Kubanga abantu bano kiba kitegeeza either taata we oba maama we Munnayuganda then parent omulala si Munnayuganda. Katugeze taata Munnayuganda, maama Muzungu. Oyo omwana gwe bazaala gwe bayita Omukyotara. Naye nga Abakyotara tetulinawo tribe oba clan gye tuyita Abakyotara. Bano Bannayuganda. Naye abasinga obungi bwe bajja ndowooza bambi baba tebalina ebibakwatako byebyogerako ebituufu. Ne bakubuuza origin ya taata nga tokola ki tokyo explaininga, origin ya maama nga tokyo explaininga. Kubanga katugeze nti taata Muzungu, katuleka taata ne tudda ku side yaki ya maama Munnayuganda. Naye ebiseera ebisinga osanga maama naye yafa ate ng'omwana ono talina
details zino ezaki ez'amaama zalina okuwaayo mu immigration office. Naye ebiseera ebisinga tubadde tubayamba ennaku ezo nabaddeko n'abalala babadde 6 twasetulinze mata yaabwe. Ekintu kirimu just explanations si nti bakyotala tetulinaako tribe eyo bano bantu baffe bawano Bannayuganda ate nga bw'omanyi olaba boogera bulungi olulimi lwa wano naye just kuwa explanation okunyonyola taata oba maama gyava oba abasinga obungi bazadde baabwe baafa so ne beesanganga okuwaayo details ezo zibakalubiriza. Naye abasinga obungi tugenze tukola ki tugenze tubayamba mu mbeera eyo. So kyenjagala bakole going forward is just baje nga balina details ezo ezibakwatako just kyokka si nti tulaba bulabo omuntu engeri gyafaananamu ne tumugamba nti ono categorizing nti ono si Munnayuganda oba ono Munnayuganda. Kyokola jangu n'ebintu byo bulungi. Taata bw'aba si Munnayuganda jangu n'ebintu bya maama Omunnayuganda. Maama kasita abanga Munnayuganda ne taata bw'aba mu Italy oba bitukwatako. Ffe twagala kati tusinziira ku side ya maama. Era n'ekirala kyenjagala okubategeeza nti wabaddewo ka message ke nalabye ku social media nga abakyala bakomplaininga nti bagenda ku passport office ne bafuna obuzibu kubanga tebafunye ebbaluwa ya taata okufunira omwana passport. Kasita omuzadde abeerawo wadde ogu kasita kubeera nga gwozaala omwana tikyetaagisa ate taata tukuwa passport. Kasita omuzadde abeerawo either maama oba taata kasita ajja n'omwana ne tumanya nti taata ono yazaala omwana ono tujja kumukolera passport. Ne maama kasita ajja n'omwana n'akakasa nti omwana ono ye yamuzaala ate amulinako obuvunaanyizibwa tewali ekigaana immigration office okuprocessinga passport y'omwana oyo kubanga etteeka ligamba nti Omunnayuganda yoyo either parents bombi nga Bannayuganda oba parent omu Munnayuganda n'omulala ne bw'aba si Munnayuganda obeera muki obeera Munnayuganda. Kasita parent abeerawo omu bw'ati either mwombi Bannayuganda oba omu ku abo ababiri ne bw'oba bakuzaalidde Bulaaya kasita bakuzadde nga Bannayuganda obeera Munnayuganda n'olwekyo okola fayinga kukola ki okufuna passport. Ekintu ky'abaana requirements ntono. Abaana tebanaba kufuna national IDs naye abaana kati balina kye tuyita learner identification number. Abaana abasoma naye waliwo obwana buno obwakazaalibwa obutanaba kugenda ku ssomero and therefore tebulina learner identification number naye nga ye right yaabwe okufuna ki passport. Oleeta birth certificate yaabwe oleeta birth certificate ne tutunula ku birth certificate ya NIRA omwana oyo bambi ne tumukolera passport. Ne bw'aba yakazaalibwa ssaawa 2 eziyise kasita oba nga mufunidde birth certificate tumukolera passport. Teri mwana kati gwe bateeka ku passport ya muzadde we ekyo kyakoma mu myaka egyo gyedda. Kati buli omu n'omwana ne bw'aba yakazaalibwa oyagala kugenda naye ebweru olina okumuprocessingira passport eyiye. So passport eyiye tugiprocessinga ng'olina birth certificate. Bw'oba tolina birth certificate kasita nga omwana ono asoma aba alina learner identification number eyo LIN eyo NIRA yegigaba. Kasita oba olina ebyo bambi tetukukalubiriza ku bintu bya passport. Mukimanyi ku passport office kati yafuuka officers bafuuka bamukwano gyamwe ogenda baseka bamwenya buli kimu kitambula bukwako. Bw'oba osabye passport ya express enaku ezi 2 passport yo ng'ogirina mu ngalo. Bw'oba osabye passport ya standard etali ya express enaku 10 zokka tewayitawo enaku 10 ng'olaba message ejja ku simu yo. Kyova olaba nti enaku zino tetukyalinawo ne lines awo ku ministry ziri awo nti abantu bakamalidde wali baagala passport basuzeewo biki ebyo bintu byagwawo bambi. So ebintu going forward
ozadde omwana taata w'omwana taliiwo, amulete leeta n'ebiwandiiko ebyo tujja kukola ki kumuwa passport. Abakyotala abiyita abakyotala nze mbayita bannayuganda bano abagwa mu kategore eno temutya. Bw'oba ozze n'ofuna ene challenge jangu tunoonye ffe wetuli tujja kubanga tukukwata mpola tukubuuza mpola kimu bibiri ate ogenda okukakanyanga passport yo tugikuwadde. So n'olwekyo tetulinaako buzibu ku passport office. So saagala mutwale ekintu tetulinawo tribe oba clan gye tuyita bakyotala teriiwo, tulina